بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فقد قال الله تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فنحن الآن نمر في موضوع وهو العلاقة بين العبادات والأخلاق. أما تندو مجفو تقاتينا نوجتبه الله سبحانه وتعالى. الله يتوندي قلو ننسي nebyo byonna byonna ebirimu ng'amatendo ge bwetusalawo okugoogerako tuyinza obutagamalayo. Tuzaako okutendereza n'okusaalirwa ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fakad ballaga risala, yatuusa obubaka wa adda al amaana, n'atuukiriza obwesigwa, n'abeera nga yatujja mu nzikiza ey'obutamanya n'atuteeka mu kitangaala ekyokumanya. Mu budde buno tugenda kubanga twejjukanya ku al alaka, enkolagana baina al ibadat, wakati w'emirimu egy'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, wal akhlaq, n'empisa. Allah subhanahu wa ta'ala we yali ayogera ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti wa innaka la ala khulqin azim, mazima ddala gwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nakutonda ng'oli ku mpisa esinga okuba ennungi. Ate era Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'atutegeeza n'atugamba: bu'ithtu liutammima makarim al akhlaq, natumibwa, Allah yantuma okubeera nga nsomesa abantu empisa ezisinga okuba ennungi, okujjuuliriza empisa ennungi, abantu tuve ku mpisa embi tubeere nga tulemera ku mpisa ennungi. Tugenda kutunuulira empaji ez'obusiraamu. Empaji z'obusiraamu ziri ttaano nga tuziteeka in comparison n'ekigambo empisa. Of course empaji esooka eyo ya shahadat an la ilaha illa Allah, eyo teriimu mulimu gwonna, yakukkiriza na mutima nakwatula na lulimi. Tujja kutandikira ku mpaji ey'okubiri, iqamatu sala, ekwataganirawa n'ekigambo empisa ennungi. Wekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lamma dhukira lahu imra'atan kanat tukthiru as-salah walakinaha tu'dhi jaraha kala hiya fi an-nar. Wekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam basahaba bamutuukirira bamugamba nti waliwo omukyala akola emirimu emirungi mingi nnyo, nga mu mirimu emirungi gyakola mulimu okubeera ng'ayitiriza okusaala eswala etaano ezaalagirwa, ate mwana wattu n'ayitiriza n'okuzuukuka ekiro n'okusaala eswala ez'ekiro, nga ffenna tukimanyi bulungi nti eswala esinga okuba ennungi oluvannyuma lw'eswala etaano ye salatu layl. Omukyalo oyo yali aziyimirizaawo, maa dhalik, naye nga mu luvannyuma lw'okuyimirizaawo eswala etaano yali ayisawo bimuliraanaawe. Ne babuuza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam embeera y'omukyalo oyo, n'abagamba nti hiya fi nnar, singa embeera ze anaaba tazikyusizza n'ayisa bulungi baliraanwawe, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuteeka ki mu muliro. Ne kiba nga kitulaga nti empisa ennungi nga we yatugambye mu kusooka nti yatumibwa kujjuuliriza mpisa nnungi, kyekisumuluzo ekyomukkiriza yenna ayagala okubeera ng'akola emirimu gye Allah agikkirize, alina kutandikira ku kigambo ekiyitibwa empisa ennungi. Empaji eddakaawo ebeera ya kuwa zaka, itaau zaka, era nga tukimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yatukubiriza nnyo mu kitabo ekitukuvu Quran oluvannyuma lw'eswala ng'atugamba tuwe zaka.
naye mwana wattu zaka eyo omuntu atalina mpisa wagiwa ayinza okumaliriza nga tagifunyeemu. Nekibanga omuntu okufuna mu mulimu omulungi naddala ogwa zaka yandibadde nga asooka kutereeza ki mpisa ze. Kyava Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mu abakkiriza, la tubtilu sadakatukum bilmanni wal adha, temwonoona saddaaka zammwe nga muzigoberezaako empisa embi ez'okubeera nga mujolonga n'okugeya abo be muba muyambye. Okutte esente n'oziwa omuntu ng'omulaba nti ali mu bwetaavu bwa sente, ate n'omala n'ogenda ebbali n'otandika okubeera nga omugeya, namusanze ali bubi ne mujja ku kisenge. Mwana wattu Allah akugambye nti la tubtilu sadakatukum bilmanni wal adha, temwonoona saddaaka zammwe nga muzigoberezaako empisa embi ez'okubeera nga mwogerera abo be muziwadde. Osanze omunaku nga talina ngoye n'omuwa engoye n'ayambala n'anyuma, ate n'omusanga mu banne n'ogamba siba kubanze kuwa kanzu eyo, wandibadde ofaanana otya? Allah atuganye empisa embi ez'okubeera nga twonoona saddaaka zaffe nga tuzigoberezaako ebigambo ebinyiiza abo bonna be tuba tuyambye. Nekiba nga kitulaga nti empisa ennungi ye point esookerwa omuntu yenna nga aba ayagala Allah subhanahu wa ta'ala akkirize omulimu gwonna gwonna gwaba akoze. Allah okumanyanga kigambo ekyo yayitirira n'agamba nti kawulun ma'ruf, ekigambo ekirungi, wa maghfiratan, n'okusonyiwa, khairun min sadakatin yatba'uha adha, ekigambo ekirungi n'omuntu okusonyiwa kisinga omuntu okugaba oba okukola saddaaka ate saddaaka eyo n'agigobereza empisa embi ez'okubeera nti omuntu awadde omuntu ekintu oba amuyambye mu kizibu, ate mwana wattu nadda mu bantu n'abeera nga amujerega oba n'abeera nga amumalamu ekitiibwa kye. Empagi eddako ebeera yakusiiba sawmu Ramadan, ate era nga tunaatera okubeera nga tutuuka mu mwezi omutukufu ogwa Ramadan. Empagi ya Ramadan eyo tuyinza kubeera nga tujulaba nkolagana ki eriwo wakati w'okusiiba n'omuntu okubeera nga yeeyisa n'empisa ennungi. Allah subhanahu wa ta'ala yatulalikako ffe abakkiriza okubeera nga tusiiba. Kutiba alaikum siyam, mbalaaliseeko okusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe nakulalika kwabo bonna bonna ababasookawo. La'allakum tattaqun, mubeere nga mufuna taqwa mu mitima gyammwe. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayitira ku ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'abeera nga atutegeeza nga Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam man yada'a qawla zur wal amala bih falaysa lillahi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Omuntu yenna yenna agalemera ku mpisa embi, empisa ez'okubeera nga avuma abantu, ajerega abantu oba okugeya abantu n'ekirala kyonna kyonna ky'omanyi nti kiyitibwa empisa embi. Man lam yada'a qawla zur, omuntu yenna atasobola kwerekereza kuva ku mpisa mbi, wal amala bihi, n'okubeera nga azikolerako, falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Allah subhanahu wa ta'ala talaba nsonga lwaki omuntu oyo aba ava ku mmere ye. Oba tosobola kuva ku mpisa mbi, Allah akugambye nti malageerera mmere yo, kubanga Allah omuntu gw'ayagala okusiiba ayagala oyo asobola okubeera nga yeesonyiwa empisa embi. Nekiba nti emirimu gyonna gye tukola mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu gitusembeza eri empisa ennungi. Nekiba nga kizaawo hadithi eri eya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bwe yatugambira nti bu'ithtu li utammima makarima al akhlaq, natumibwa okubeera nga nzijuza empisa ennungi mu bantu. Kyova olaba empagi zonna ezisembirwako Obusiraamu tuli mu kubeera nga tulaba relationship ki eriwo wakati waazo n'ekigambo ekiyitibwa empisa ennungi. Empagi eddako era nga yesembayo empagi eyaki ey'okubeera nga tugenda e Makka ne tukola hijja. Eri abo Allah subhanahu wa ta'ala be yakola ki, be yawa obusobozi okubeera nga bayigirizaawo empagi eyo. Empagi eyo mwanattu omuntu wabanga alemereddwa okwekwata ku kigambo ekiyitibwa empisa ennungi, Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga amulaga nti yandibadde nga takyesembereza. Allah kyava atugamba nti alhajju ashhurun ma'lumat,
nti empaje ya hijja ekolebwa mu myezi egimanyikiddwa. faman farada fihinna alhajja, oyo yenna Allah gwawadde obusobozi okubeera nga yegatta mu bantu abagenda okukola hijja, fala rafathan wala fusukan wala jidalan fil hajj, yewala empisa embi. La rafathan, talina kubeera nga engaginga mu sexual encounters kabenga alina mukyala we, wala fusukan, abeere nga yejjamu obukumpanya, wala jidalan fil hajj, abeere nga yejjamu okubeera nga akayanira mu hijja, kubanga ezo zonna mpisa mbi. Nekibanga kitulaga nti obusiraamu bubeera nga butuguruminga okubeera nga tweyisa bulungi mu bantu ebbanga lyonna gye tuwangalira. Kale n'olwekyo nga tuyingirira omwezi guno ogwa Ramadan oguli nti gunaatera okubeera nga gutuukawo, nkubiriza omwoyo gwange n'ejammwe mwenna baganda bange ne bannyinaze, tubeere nga tuyitiza okubeera nga tutereza empisa zaffe nga Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwatugambye nti yatumibwa okubeera nga ajuliriza empisa ennungi. Tununulidde relationship oba enkolagana eriwo baina al ibadat, wakati w'emirimu egy'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala wal akhlaq n'empisa, ne tulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala lubeerera amateeka gonna ge yatussaako, atwagala kubeera nga tuwangaala nga tuli abantu ab'empisa ennungi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atugasa n'ebigambo ebyo byetuwulidde, ate atuteeke mu bantu abawuliriza, ate ne babeera nga bassa ebigambo mu nkola. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.